Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musanyisa okulaba ali ku Bukedde TV. Nze Nudini Ntega atuddewo ekiro kyayo ne ba program Akabbinkano nga bw'okala banafa bazaayo ne estate awo ku Entebbe Road bwe batutuusaako program eno okulaba ng'ebeerawo buli lwa Monday olw'Essande n'ennaku endala nga tuba twogera ku nsonga ezitukwatako mu ggwanga n'ogaa kino kyetaagisa kino kibaddewo ate bino bitambudde bitya bingi byolabye era mbakulisayo mu gataliiko nfuufu. Ekiro eky'olunaku olwaleero nga sinna kutwala mu program kugamba bannaffe ba Zion Estate ku Entebbe Road bayina ettaka bo bagamba nti buli luguudo oluyingira ekibuga Kampala ova Entebbe Road, Gayaza Road, Bombo Road, Jinja Road oye Mukono Road n'okwata buli luguudo Masaka Road bayinako ettaka ku luguudo oluyingira ekibuga Kampala. So gwo osalawo nti njagala Wamaya, njagala Entebbe, njagala Kitende, njagala Mukono, njagala ne Kampala wano wennyini gwo osonga nga bakuterawo ng'ogenda mu estate ate sente ekinjalo kye baatuwaayo nti n'ekibanja mpola omukisa waiguli ogenda bugenzi ku Zion Estate. Ennamba yaabwe essimu ogiraba yiyo eri bulungi nnyo 0704 449 950 ye namba 0704 449 950 eye namba yaabwe ng'ofuna ettaka olisasula ku kibanja mpola mu ab'emisaala abasasula abafuna salale ya ofiisi eyo muba baavunye ebiseera ebisinga mu nyuma masuuti naye bakugamba ntwala mu makaago mwe musinga okubeera mu mizigo. So baasalawo ffe abakola mu ofiisi abanaku nga bwe mbabuulidde ne batuterawo omukisa tusasule nga batusalako mpola mpola. Bali ku Entebbe Road awo oluva ekibuye noonya Zion Estate House eri awo nga wakayita ku National Water okwata ku Entebbe. Tuvuddeyo awo buli mwaka abamanyi ekibeera mu ggwanga abayinamu ku ssente nabanjagala kubeera Bulaaya n'ababeerayo tuwulira ekigambo kye bayina UNA convention eno ebeera mu America era nga abannayuganda bagendayo nnyo. Tulina mukozi munaffe wano bamuyita Seguya yakazibwako eri omusama not because oba akubasama but Seguya agenda mu UNA n'agenda mu America netumukazaako ekyomusama bingi ebikolebwa mu bantu bano netwagala okumanya kiki UNA kyeki bakola ki tugenda kuganga kiringa ekiri awo nti omuntu yandifudde ng'agenzeeko mu America n'abeerako mu UNA. Mu studio nyina president wa UNA ndi wa mukisa nyina omukulu Atigo Mande. Sebo nsanyusa okulaba. Sebo nzaasinze. Happy New Year. Happy New Year. Bigenda bitya sebo? Mpola mpola. Nga nsanyusa ofuna akakisa kana akawayaako. Bannaye abatuliriza mwenna balamusiza nnyo era mbagaliza omwaka omulungi omujja 2017. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano n'okufuna akakisa kano ekoogerako eri mu abatulaba. UNA kyeki? UNA kiggwayo nga Uganda North American Association era kyekibiina ekigatta abannayuganda bonna mu Canada ne America. Ye UNA era ndi wa mukisa nnyo okuba nti nze president w'ekibiina ekyo. Kati nno ffe wano North America Sebo tetubyawula ffe tuba tumanyi eyo yennyini America gye mubeera ate waliyo akapaati akali North eno ey'aba Argentina tetugibala tumanyi eyo America endala nammwe eyammwe endala. Ye kati eyaffe North America erimu United States USA ne Canada. Kati bano aba Brazil, ba Colombia, baani ba Mexico eyi ba South America. Naye abo babeera okay. Yeeyo sebo. Uganda, Venezuela bani Uganda North American Association UNA. Kuba ebiseera ebisinga abantu bagamba UNA naye ng'oba oli awo oyinza obutamanya bwe kiggwayo naye bwekiti bwe kiggwayo sebo. Mujjawo mutya because tumanyi mwabeerayo tuwulira diaspora ka diaspora weba weeri ate ekyo kino kyekiki enjawulo eriwa? Diaspora nene. Diaspora si ya UNA yokka. Kati diaspora oba oleetamu n'aba UK, aba Nordics, ab'e South Africa, ab'e Middle East,
bonna nabo ba diaspora. Kwegamba diaspora kitegeeza abo abali wabweru we Uganda. Oba oli awo n'owajjuba aba wa diaspora. Era bali diaspora. Yes. So yes, diaspora bwekityo bwe kiggwayo. Kati mwe ne mutusalawo ne mukola ekyamma kiri. Objectives. Kati kitandika 1988. Basista ababiri. Omu ku bo ye Dr. Sarah Matov asinziira wali Atlanta, Georgia. Mu America waliyo holiday gye bayita Thanksgiving. Eno Thanksgiving kuba kwebaza. America. Mu America holiday. Nga kyotegeeza holiday ya bagiyita Thanksgiving. Luba lwakuno olwo olusembayo mu November. So kwegamba baafuna olwo olunaku back in the day mu myaka egyo egiyise nga Abamerika bakyalima wabangawo nga season ng'oba waliwo omusana mungi tewali nkuba ebirime ne bitaba birungi ate ne wabawo ne season ne bafunamu kati lwe bafunyemu bambi ne beebaza kati ne kikula ne kiba nti not only are we being thankful for the good harvests ze tufunye but then again ne kitransitioninga nti olina okubeera thankful eri abo abantu abakyusizza obulamu bwo in a positive way. Olina okwebaza okuzza omuzigo oba ndi ku Thanksgiving. Yes sir. Thanksgiving kuba fano mu Uganda bw'owulira Thanksgiving kisibira mu church. Wano tukimanyi. Eri mu America Thanksgiving family mwagendanga mu church oba kiba kitya kwegamba Turkey sekoko Turkey. Kati Turkey ze sekoko ye yali symbol of celebration. So kati nga families zifuna akadde ne zikuŋŋaana mwenna oba ne mugenda ewajjajja you know ne mu celebrating ne bafumba a feast merrymaking kwegamba abantu ne babanga basanyufu bambi nga baagala kwebaza abo bonna ababayambye okubeerawo omwaka ogwo ne bakyusa life yaabwe oba oli awo akuyambye kufuna mulimu bakujjanjabye byonna kwegamba ne babeera thankful generally. Yeyo concept olwokuna olusembayo omwezi ogw'okumi n'ogumu. Olwokuna olwo lukyaliyo actually sina mwezi gwa 11. Really Thanksgiving eyo lwaki njireeta lwakuba nti concept bwe yajjira eyayuna ne bw'okitunuulira leero conventions zaffe zibeerawo ku weekend ya Labor Day. Oyo abeera May. September. Atera kubeerawo September actually atera kubeerawo September nga atandika. Okitegeera? October September kuba guno omwaka tugenda kubeerawo September 1 paka nga 3. Guno omwaka tubaddewo September 2 paka nga 4. Okitegeera? So September oyo normally nga atandika oyo weekend eyo esooka. Okitegeera? Now idea eriwo nti Labor Day weekend mu America ya nnaku 4. Abantu babeera off kuva Friday, Saturday, Sunday ne Monday tebakola. Kati Thanksgiving eyo concept eyo yo bagikomyawo nti kati Labor Day weekend ye weekend eriwo empanvu etusoboseza ffenna okukola ki okubeera awamu nga sijja kweralikira genda ku mulimu ku Monday ate nga ku Friday navuddeko bukyali. Kati programu zaffe zitandika ku Lwokutaano olwo Labor Day weekend weetandikira. Tutandika ne business forum ku Friday olunaku lwonna lw'olwali wa business. Naye ng'eyo sinnabagendayo nnyo. Concept yali y'abannayuganda abakyala ababiri abooluganda abo ku inviting abannayuganda kuba ffe culture yaffe tetulina Thanksgiving. Kati bo baakibala ne bagamba nti you know what katuyite abannayuganda abalala betumanyi abali mu kitundu tukuŋŋaane mu ddiiro wano tunyumye obuboozi twejjukanye Uganda bwe yatuyisa nga tetunnaba kujja ate n'ekirala turelating n'abeewaffe. Kati omwaka ogwasooka mu 1988 kyali successful nnyo bambi kyabasanyusa. Kati ne bagamba n'omwaka ogujja tukole ekimu tukiddemu era ne bakikola. Bagenda okulaba namba zikola ki
zirinya ne bagamba kati eddiiro ly'omuntu terikyamala kati tufune hotel owulidde tugende mu hotel kuba ne ku time eyo n'olujja kati nga lukoze eki lutoniye nga namba zeeyongedde kwe kutandika okufuna hotels ne bagamba kati engeri gye tufunye hotels kati tutandika kitambuza mu cities ez'enjawulo abatasobodde oba ow'e California yavuddeyo n'ajja Boston omwaka ogujja we tukitwala e California nga ye talina kujja n'ow'e Boston agendeyo kiba kimukolera not only alambudde ow'e Boston ate ow'e California kimusavings naye talina kukola ki kuteekamu ssente na air ticket so kale ekintu ne kigenda nga kikula so today weesanga nti buli mwaka tugenda mu state ey'enjawulo ate tugenda mu regions ez'enjawulo tolaba nti twali Boston nga tetunagenda Boston twali New Orleans eriwo eri wansi kumpi ne Texas Southwest ate nga tetunagenda New Orleans omwaka ogwa previous year 2014 twali San Diego mu California kati twave California ne tujja New Orleans ne twambuke Boston ate kati omwaka guno tukirira Miami kyengezaako kulaga Miami Florida gye tuli omwaka guno bagiyita Sunshine State gye bali twali tumanyi waliwo ebibuga by'abaavu eyo mu America owulira Boston si kibuga ky'abaavu owulidde ani akyogera ekyo North Dakota mubeera eyo gye muyiyiza embeera zammwe gye munaaliza abakadde ntege bakulimba musobola Miami Las Vegas gwe n'obeerayo naawe olambulayo bulambuzi noddayo ewammwe akati wulira bwana ntege abannayuganda aba diaspora boolaba mbuulira mpa ekifaananyi tuyina ba professionals tuyina abasawo abali trained ba surgeons owulidde tuyina ba lawyer nga bakafulu yes tuyina ba engineers ba aerospace engineers tuyina abannayuganda wano abali mu NASA aba flying yes nga they are ready to fly okitegeera so bino bye bagamba okukuba ekyeyo simanya kunaaza biki simanya no now granted at the end of the day bibayogera mukulu ntege kati kankubuulire it's okay n'omuntu ne bw'abanga akikola ekyo naye bw'abanga aprovidingira family ye okitegeera they are earning a living they are willing to go out there ne bakola nze ekyo nkiwa respect naye n'ekirala kyenjagala okwogera is oyina ba professionals oyina ba professors mu ma universities ogenda n'osanga ba professors nga bakoze research work ku Harvard MIT we bali bangi nnyo so kati there is that respect that is needed to be accorded gye bali olidde waliwo abantu abakola emirimu egy'enjawulo everyone kati nze ndi mu logistics nasookerako mu hotels nenkola y'ebbanga ddene kati oyina logistics nga batransportinga emmaali okuva from one state to another bakicoordinatinga olaba loleezo ezeetikka emmaali ziva Mombasa zikola zitya kati nze right now business gyendimu that's what we do kati nze ati gonkeera enkya ku makya nga waŋŋambye yingira kitrera ekyo kivuge sikiina mbuzibu olidde naye ate nange obuyigirize bwe nnina nyinza okugamba today okay I have a masters nenja kulaga nti nja giyingira loole njivuge with pride masters oyina yawano yeri business administration ni undergrad yange nagimalira eri byonna bimalira eri yes sebo nava Makerere nga nakakolako emyaka 2 nali wa mukisa derunejja webali nali wa mukisa nafuna scholarship y'omupiira n'engenda wafuna scholarship mwali mugenze kusambamu n'ogamba Uganda bali nedda nayina scholarship eyampeebwa okuba nti abannayuganda abalala abasambi b'omupiira bagenda Alabama bamujibu ba Arthur Byansimba ba Agre Bigala twasamba nabo okitegeera and they were peers although they excelled and they were good never paving the way for the rest of us kati wogendera ku scholarship y'omupiira yesebo otuukayo bivaako twagusamba ogw'essomero nga tosobola kubeera mu ssomero nga tosambye nga ate scholarship gy'oliko bali mayi wasamba omupiira gw'eri ng'olina okukomawo wano cranes ekufunemu
Cranes yalina okunfunamu naye omanyi future ng'ekoolinga ate omanyi ebiseera bye twasambiramu omupiira By the way, congratulations to the Uganda Cranes. AFCON Gabon tubaagaliza birungi and batumaking ze proud. Je tuli eri mu diaspora tubawagira mugenda kujja tusubira kuwaffe kati ennyonyi ticket tetuzisobola neme bamufuna kati eza wano zenyango ogende Gabon okusinga oli avudde America ogende Gabon zirina temubala lugendo olinya bulinya n'ogenda ne kati emirimu oluusi gikusiba wali yagadde okgenda nenga emirimu bambi tegikkiriza ogambye bwentuuka tukidde Alabama waliyo ekyanyamba nasangayo baganda bange mu mupiira abatuyamba okusetolinga in abavubuka nga ba Jamil Kayondo ba Andrew Jombwe Mujibu Kasule abo bambi bali instrumental nnyo mu kutuyamba okusetolinga in so I really appreciate them. Banga bwotuuka yo mupiira guzibuwalira ddala byobadde osambe n'okutuuka alinga ogusiba guyitawo buyisi abasinga bagenda ku trials mugenda okuba omusajja mbadde mugamba kaliba ng'akomyewo nedda si kituufu. I think it's that mental state ne how prepared you are kubanga watuukayo kyali ffe twali Alabama NM ekyanyamba bambi support system yaliwo kochi yaffe yaliwo Ethiopia mutuuze wa Ethiopia waliwo abavubuka ku tiimu nga bannayuganda nga mbamanyi so okufitinga in tekyali kizibu okitegeera so nayina Sepuya Eugene Sepuya yes yali lead striker so kati okubeera under his wings kyatuyamba nayina Jamil Kayondo nayina Mujibu Kasulaawo nayina babandu Jombwe so kati tebyali byangu naye well you know what oyinza ogamba byali byangu but at least support system oluusi yeetagisa okubeera successful yeah so kati abaana oluusi bwagenda n'afailinga trials tekitegeeza nti tamanyi naye maybe support system tekola ki teriiwo and I guess your professionalism gye tuyinza okukola ki okuinstillinga mu baana wakati ogenda n'oyogera ku mupiira omanyi tugenda kwogera bingi wano nawali tugenda abaana baffe nga gundi ng'akuba akapiira tonema wejje n'abulwa ttiimu mu Amerika ku mukaaga munana gy'asukuma wano mugakuba mukaaga tavaawo munana gendawo buli ttiimu ejja wano teriyeyita ku tonema wejje niyo muwulire ya Isilandi ali Vietnam mwe mukola ki mu Amerika kati okusamba omupiira mu Amerika waliwo criteria gye tugambe nti kati waliwo ebintu nga work permit kati ffe we twatuukirayo bambi nga tuli mu ssomero ate bw'oba mu ssomero tosobola kukola that means tosobola kufuna work permit awo si wendi ngamba kati gye muli already webale nnyo nti ebintu byanaeri byanguyira nnyo abantu baffe bano batonema wejje nti ffe ne tuba connectinga online eyo nga byangu nga tuga Uganda ina abazanyi 8 bali mu America 3 bali London okitegeera nkitegeera bulungi nnyo netukyali awo omuntu ayiyiza Juba bakugamba gundi akwata goolo akwatira katumu naye kati omanyi obuzibu bwebijjira sometimes nze atigo nnyinza okubeera America katugambe waliwo Colorado Rapids oba New York FC nimba nga zaatigo maybe ate sobola siri mu line ya kusobola ku influencing decision making process kuba omanyi ebintu bino surpassinga ne talent y'omuntu okitegeera nga waliwo ani akwogerera ani agent wo ani akutunzeeyo what does it take okuthriving mu liigi eyo nga katugambe MLS ya America aba West Africa gye bali be bano abaana oba oli awo bazadde baabwe oba bali eri oba kati challenge esinga okubaawo kanjikubuulire nga kati katugambe tonema wejje okusecuring oba work permit oba okufuna omuntu oba scout owa ttiimu yonna okujja n'agamba ttiimu yaabwe nti naye mwategedde wali e Uganda waliwo omusajja bamuyita tonema wejje okitegeera so kati challenge oluusi awo wejjira kiba tekitegeeza nti tonema wejje is not worthy of playing there but does he have the connect. Henry Kalungi is in the US right now asamba. The good thing yayita through the school system ate omanyi club zino zitera nnyo okutunulira colleges zaabwe nga tebannaba kufuluma colleges eziriwo bazisupportinze batya now lwaki njogera bwentyo kiringa liigi zaffe wano bwe zinaagamba lwaki tetusooka ne tutunulira abaana baffe abali mu university oba mu secondary simanyi oba Coca-Cola ekyaliwo weri kati ne zigamba
lwaki tetusooka ne tutunuulira abaana abali mu Coca-Cola nga tetunabagenda oba Kenya oba wa kunoonya basambi. Can we develop our own? And I'm glad nawulidde buli ttiimu ya Super ina academy yaayo. And I think ekyo kikulu nnyo bwe kibanga ddala kituufu. And that's the structure we have in place. Kijja tuyambira ddala. No wonder tuli Gabon after emyaka emeka 38 mingi. Okitegeera? That's a lot. Naye toyinza kuŋŋamba kati naawo bw'oyogera ekyo waliwo abavubuka abasambi omupiira wano ba Livingstone Babazi bawire kyambadde okitegeera n'olaba ba Ibra Sekajja bani bonna kati oyinza okuŋŋamba that talent wasn't with David Boy. Are you telling me that talent wasn't worthy going to AFCON? Oboy yandikubye Manchester United wali omupiira ng'atuuza buli muntu. Okitegeera? Yafuna mukisa. Yeah, luck comes with it sometimes, but these guys were very talented. True. Okitegeera? Era tulina obbawa the respect they deserve. Naye but anyway, today gye tuli kye kisinga byonna. Gye muli kuba nze nekinjogeza ebyo. Ngamba olw'okubaayo kwammwe yuna ezimu kuzandibadde emirimu gyammwe gyegyo nti talenti zaffe tusike ku baana tuyambe tuzibe gaapu eyo. Kyokke gundi asamba nnyo omupiira naye bambita ne Kenya tamanyiyo. Naye okulaba ku talenti ye bweri ffe twandibadde bridge. Yes. Baba yuna. Kale opportunities ziri mu America nti ebyo nabyo ngamba bureaucracy simanya biki college system kati nze Nuruddin owo kikajje eri mu ttaka mu nfuufu n'amasuba. Essebo. Akapiira nga nyina kangi mukisa ne gujja ne bangamba nti mu musikawutinge busikawutinzi baana. Ffe tujja gezaako. Okitegeera? Kati nga bw'oyogedde muno Mujibu Kasule. Yessebo. Yaleetako wano Ferdinand. Yes. Okitegeera? Kyeŋŋamba nti naawe kennyini ndi ku mupiira but the other sectors ezandibadde mu layini eyo nga bwetunyuwulira bannayuganda bali mu America tusonga mu bintu bwe bityo. Weŋŋamba awo sebo. Naye kankonkludinge n'ekyomupiira kino omanyi kino ekyokugenda e Gabon kiyambye omanyi n'abasajja bali normally bagenda n'ogamba ono omuzannyi ali Uganda kati n'asooka abuuza Uganda eri wakozi olid but today we can sit there and speak with confidence. Tubeere n'essuubi. Oh yeah. Tuyina African Play of the Year ava wano oba singa tetubadde na ssuubi oba hope that is reason for us to be hopeful. Okitegeera? So now Uganda's presence in AFCON itself kituyambye kinene nnyo on the world scene. Okuba nti nawe ojja kwogera Uganda regardless of how we perform in Gabon. The fact that we are there, and I have no doubt nti abaana abo they'll go out there and leave everything on the field, but that is a huge plus. That monkey is off your back kati. They've made it. So kikulu nnyo tubeere n'essuubi. Essuubi weeriri mwe muli wetuli ssebo. Tuli mu program Akabbinkano ndowooza ensonga oziwulira yuna abali mu America batuyamba batya era yuna wategedde byeyogerako. So mwena abali mu America abali Europe abali ludda abannayuganda mwena osobola okugamba muno nti tuli ku Bukedde TV live stream YouTube osobola otulaawo nawo oli amasannyalaze gagenze n'osobola okugoberera emboozi tukyayogera ku bingi tugenda kuvaayo aye tugende ku yuna yennyini katuumulemu ate tukomewo.